kwaniriza nate ku Focus TV ne ku Beyond the Newsroom wonna wosinzira okulaba video eno. Thank you so much yoli okubanga olaba omuna Uganda nkimanyi bulungi mwakamaliriza okulonda era tukiriza nti byonna gy'osinzidde ggwe muna Uganda alaba gyewalondedde akalulu ko gyewakasuulidde era omanyi bulungi ki ekigenda maaso bye wasuubira kikaseera buli muntu eyasiga okukungula bangi abaasiga amanyi okubeera nga wasiga bijanjaalo ogenda okukungula osangamu omusiri gw'emmwanyi oba teweesiimye bw'oba osanze gwa mmwanyi naye ez'okudda gye wasimba ebijanjaalo nga sera ali eyo agamba kidini ndi bulungi Ade ogamba otya naffe mwe tuli obulamu bugamba ki tuli awo wano kino kye boogera nti tuli mu nsiko omanyi waliwo ebintu nze bye neewuunya omusajja okuva nga ennaku z'omwezi zaali 13 waziti bwe yattemako amaaso yes nga 13 anyway Munnayuganda ali eyo atulaba oba embeera emuyisizza eti ey'okubeera offline akaseera ke tumaze we nakakasirizza nti essimu yange kutaba data sirina kyenjeetaaza nze nali simanyi nti simu yange emala ennaku 3 ng'ejjudde nga eri mu 10 neesalako nedda mu 98 neekubuuza owange lwaki tondeka notuuka mu ssa kati jjukira nze nnyina kano akasimu akatono nfakiti nagikasuka n'eyo mu kasero ennene noogyeso sirina ate kati ngikozesa eki engeri gyerimu ennamba z'abantu nga ziri ku mail kyekyali ginsigaza ogenda n'osikayoko naye era nga kamapeesa kakimalanga wano we nategeeredde nti ebintu by'ensi bitumazamu bwereere tubeerawo mu nsi muno nga tomanyi ki kyekitegeeza nga intaneti ogirina naye nakakasizza nti osobola okubeerawo ku nsi kuno ng'olinga nga wenkana n'oba katugeze omufu otya kubanga nakakasizza nti nno omuntu obeera mu ggwanga lyo naye nga tomanyi bisukka woolaba tutuuse ne ku TV nga TV apps zituwa za audio omanye kitegeeza tukatogereko neddeni ali saidi z'ekyankwanza atuulire ki ekiriwo nga bakuteekerako ekifaananyi ku screen half ne mu studio deni yanditulaze embeera nga bwere ng'atunyumiza ate mu kutunyumiza nga tuwulira audio. Isn't that what we call a dark world? Nembuuza kati balipoota bano mwe bagenze mukasuka mu buli bitundu bo balina mugaso ki? Sina recorder badde basimu ate recording obiteeka zibadde simu ate kati to make matters worse singa otunnyonnyola awendi wano mu Ttuba saidi z'ekyankwanzi waliwo babiri bakubiddwa sebo katukuddire katono nnyo tugenda kuddira tebakkiriza kumanya bakubiddwawo ndi wano mu kiboga mu tawuni ne waliwo ofiisa gwe batemyeko kakati gwe sebo tugenda kuddira katono nnyo beera safe kati kyekika kya media kyetusigazza ate nga yino tuwa amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Anyway, eyo ye Uganda yaffe olunaku olwaleero we tuli muzadde ndi wano ne Ade ku Focus TV yange then Beyond the Newsroom na buli wamu oba otulabidde tubeebaza nnyo ne tubakulisaayo mu kulonda. Yes. Wonna video eno weekusanze oba lunaku ki I don't know naye katusubire nti muli bulungi eyo. Ade
olugendo luno olw'obutabaako intaneti buli omu alunyumya bubwe. Nze natuuse gambye natuuse waliwo ebintu natuuse nenkakasa ntuuka okuva mu kibuga lwali nga 14 zaali ssaawa nga 10 neŋŋamba kantambulemu obwo buseera nfuna ssente noonya ewantu wensobola okufunira kakashi ntambuleko ne kakashi muki nonsawo walayi yamu nga buli omu agamba sirina option. Lwaki tewankubira nenkubuulira ekituufu nti mobile money bazigyeko dda? Wandituwaddeyo omukisa noga kale tokkirizibwa kusukka ku ssente bweziti katugeze naye twatuuse ku extent nga olina ssente zo ku ssimu naye nga tezikugasa ate era n'Abannayuganda nabo nnyinza obba nenyaamu bwe manyina service gye neetaaga ewuwo ssente zino lwaki tuzizanyisa ku oba gye bayita e-service zijje ewuwo ompe kyenjagala tutambule. Kati ng'Omunnayuganda akugamba nze ebyo sibyagala funa ssente woozifunye ozimpe. Ati Uganda ensi yaffe nkotogere adde bw'otunuuliramu kati like e-service yesinga okukola Kenya wano era Kenya bw'oba olina ssente mu ngalo obanga atalina ssente zibanga zitalina mugaso kubanga era ojja twala wa boda akuvuge wano ne wali akugamba ensasule omugamba ezizinakuga sirina change you send me the money naye ate ekitali wano nti Uganda yo eba mu kwevuga nga edda mabega kubanga adde bwe weebuuzaamu kewo okeera ku makya omukulu akulira UCC Nnyombi Tembo n'avaayo n'ategeeza bannayuganda internet sigenda kugijjako kuba teriyanga 3 days before even a day before waliwo omukolo gwe yaliko bagwali gwaki nayongera n'agamba internet tegenda kugibwako ebyo bye boogera be bamanyi gye babijja kuba sina yandagidde kujjako ki internet ate ye muntu y'omu tibanotifayinze yadde bakasitoma nze essaawa eno njagala kukwatagana na lawyer wange kutwala MTN mu kooti nga ki ekigintwaza mu kooti kugula data wange wabeyi adde ne banzijjako ennaku zonna ze banzigyeko nga sikola nga sina kyenkola without any notification nti nze singa nina ebintu byange nga nabijjayo nga nabikola mu budde obutuufu naye nali manyi internet kweri bo ne banzijjako nga temampadde eki notification. Kati kwegamba nabo bafuuse nga bw'olaba ab'amasannyalaze abaana oyo EDCL ejje omuntu tugeze wa bakery abeekinze emigaati gye ne keekisi ze ne bajjako amasannyalaze olunaku lulamba n'afiirwa miliyoni 10 olunaku nga tebaagala kumanya. Bano abantu tulina obasuwe nga tubatwale mu kooti batusasule. Nedeni ekyo wemulugunyiza bwereere okuleka nga Uganda gy'olimu gy'otamanyi. Uganda wano we tubeera nga buli kitongole kikola okusinziira ku order ebeereze. Order eze right naye gwe nga gwe service provider olesewa bakasitoma abo ate okimanyi nze na receiving ekibaluwa ekyo kye notice gundi later kusaawa nga mu 8 ekya UCC kusanga mu 8 n'eddakiika 45 ekya UCC nesooka nkibuusa n'okiwalira eddakiika zokka kaswa kiri fake ngenda okutunula ku ex handle yaabwe nga kituufu tekiriyo. Yes, tekyaliyo wabula nga tulina genda ku mikutu mirala emirala gy'oba okisanga. Then what is the purpose eya UCC okubeera n'emikutu gino okulina okuyisiza information efaanana bwe Facebook nga tekiriyo ku mikutu gyabwe nengenda ku X nga tekiriiko nengenda ku Instagram nga tekiriiko nemmanya nange nasooka nenkibuusaamu amaazi fake news nga bulijjo mba nkyali awo nga ndaba next media konzo waayi eno keeri nagondi simanya nga broadcasting beki kanoonyeeko ne kweriwa kuya eno nation media ngendo olaba nga bakitaddeyo 3 minutes ago
zino zeeyatero simanya biki tebannatusindikira ku message etulaga nti internet egenda kukola ki kugibwako era bwe bagitemako nga bannayuganda abamu bagenda ova gye bali otera ku WhatsApp nti ate nteeke ku ki eyo yensi mwe tuli kati waliwo n'akaseera ke twatuukamu bayisa 12 zennyini kuba bayisa order bayisa 12 niyo tegenda kukola ki kuvaako naye batuwayo ka extra dakika zaliwa 15 nze nalaba 6 ezange zatuuka mu 10 ne tugamba bye Uganda ebyo ye Uganda ye Uganda tebagenda bikola ki tebagenda bijjako naye bino byonna tubyogerako olw'ensonga nti Uganda y'ensi yaffe mwe tuzaaliddwa mwe tukulidde naye abantu baffe batwala ebitongole byonna ebituwa service bandizeeko n'okujjukira consumer w'oyo customer wo gwokola ki batulaze ekibogwe kinene nnyo mu services zaabwe okuviira ddala ku UCC companies nene telecom companies like Airtel ba service providers abo kubanga customer wo ye mukama wo oba olina omunotifyinga nga bukya nti nakuzomezi bweziti UCC kye yandikoze nga bwe yakola obulango buno oba owandiisa zi radio because etatugenda zijjako ne bakuba mawulire era bwe batyo bwe bandikoze ne balanga ne bagamba olunaku olw'enkya ku ssaawa bweziti internet egenda kugibwako kubanga tukimanyi essaawa y'olunaku olwaleero adde waliwo bizinensi nga zigudde lwa kujjako internet. Very true waliwo omuntu nga ye adipendinga ku internet nga gwe mulimu nnyo nagenze netunulamu waliwo mukwano gwange akola Uber era neti olwavaako lwe paba n'apaakinga ne mubuuza lwaki ate nkyalina omulimu nga guweddewo kuba teri ngeri ndala tulinamu bannaffe abasindika messages ne zagundi abatakyalina mulimu ba Kantu Nation mwennyini Kantu Nation okola akantu nga tolina wakassa nakulabira notifications ku ssaawa 11:35 mpaka ku 12 mama simu yakolanga bwe ani Focus TV Vicky exclusive executive media Kasuku live MC Mera ngazi natuka nendowooza abaana content bamu kiki breaking news naye byonna namanyirawo nti bannaye abasajja bano kituufu basobola bakyalina obuyinza bwabwe okukola buli kimu kye baagala okukola mu ggwanga lyattu Uganda then nze nasayinize adde siddamu kulonda ddembe lya muntu nga ggwe okulonda siddamu kulonda nga nkyali mu ggwanga lino ate tunaafuna tutya omukulembeze omulala nga tolonda bwe nnonda ne kizaaki kibako kikiyamba nti tusinziirako nedda bw'otunuulira kati nga disitulikiti y'Ekibogo eri gye baalangiridde omukyala nga bamusinze nga ne polling stations we yafunye obululu obutawera yadde 5 nga yafunye eri balangiridde birala ng'ate nzirayo nnonda abaana baabo bafudde ku ssaza ekiro ekyakeesa olunaku olwo lwe baamala okulonda lwennyini baakubye omwana amasasi ne bamutta ku makya bakedde ne bakuba omwana omulala awo ku luguudo olwokubiri amasasi amaanyi gavaawo agali eyo Kiboga ate muwala wa mukulu ki Jerusalem Sale oyo muwala wa Jerusalem Desire Muhooza nga ne mukunoonya akalulu abatulaba si bigambo byange genda onoonye ebigambo bya Ssenjobe Junior ku channel ya Beyond the Newsroom interview eyo nagikola nga bakava mu kamyufu ka NRM y'omu kubakulira NRM mu Kiboga ng'abuuza Jerusalem kiki kye wayagaza Ekibogo okutuleeta otusibako muwala wo oyo muwala wa Sale yabadde mu lukano lwa Nekaya Christine wa Nobu yawola maama we yabeerako okko mu bitundu by'ekitabo awo ku kanisa emu ewe yawangaalira awo bambi nga ayita mu mbeera eyali embi ennyo nnyina kati bali mu kintu bagenze ne bawangula bamulangiridde nti awangudde kaya naye bamubuza awo
teri amanyija yazuuse oba bamulabye oba yeebuuzizzaawo byonna bikyali byambu ekisookera ddala muna tusaasira amawulire ge tukuwa gano tuli mu nsi nga tuli mu mbu osooka niwe wandijje clarification wali wati ezezaako kunoonya abaana b'amawulire abali eyo Kiboga Kiboga naye nga n'agenda okukola obuweereza abantu agamba akuba kapu muganda wange simanyi wakuyita we balaba babiri oba basatu mboko ate bwewaddewo ne kagundi akalala waliwo omwana omu ku lediyo gwenkubidde naŋŋamba ndi mu kunoonya wempita otuuka mpereza abantu naye bwe babasanga babiri oba basatu bwe batabakuba babayoola ng'agenda ku lediyo ng'agamba eri Ekiboga lyajjudde dda kati bwe bakwata babatwala Masindi eno temutuweereze eno tujjudde mutwaleko e Masindi so that's where we are wabadde mu kalulu kano walonze what was the like what are some of the loopholes zewalabye bituli ki walabye polling stations nga mulonda ndowooza the major one nti abantu abali mu Kato corridor yes they are still ignorant and many Ugandans are ignorant but yeah they don't know why they vote and they don't understand the purpose of their vote and the value of it bamala emyaka 5 nga no they don't kuba oli atuuka ku ssaawa ero nalaga gundi yatuweerezaayo 10,000 mu mwaka lulu mwalidde ennya za gundi n'omubuuza 10,000 ziri worth emyaka 5 gy'ogenda okulemberwa omuntu era nakubuuza ono gwengenda olonda mpadde ki nga tebamanyi nsonga lwaki nnonda na lwaki akalulu kange kika kazitowa naki kyekategeeza era olinga bwagamba bwemba sironza bwetolonda President Museveni ogenda ani fe mutugobewa ne Uganda bagamba we balonda omuganda we balonda omukyoli we balonda mugisha muntu omugundi agenda tugoba fe batuzze Rwanda fe batuzze Congo fe batuzze egindi omuntu wa China endowooza bwetyo ade nga yalina okusalawo omukulembeze eki nga tukyali mu bantu nga n'omuvubuka w'emyaka 3 alinga omukadde w'ekinana nga bamutwala akabokisa omugamba wano onyiga wano ako nakalabyeko polling station gye twalondedde oli najja bulungi muvubuka mutwali soba bulungi ne bagamba oyo tajja kusobola kulonda gundi muwerekere ne bakasika akapapula paka gye kasimba n'olaba nga anyiga oba paka wakati n'olaba nga anyiga enteekateeka ya isi wali wennyini mu ntambiro wali wabaddewo ko okubuzaabuza wonna akakiiko k'ebyokulonda kalina ebintu bingi ebyokutereeza okugeza 1 tebasobola kuleeta biometric machines ezo obuma bwe baleese ekituufu nkakasa nga bwe buba bwakozeseddwa tebwawezeza bitundu 60 ababukozesezza kozi twadde tugenda londa nga nkubira ab'Ekiboga ne ngamba ffe buganye tukozesezza register naye kubira ab'Emityana nti sawa 5 tetunabalonda tetusazeewo katukozese eki oyo nno ng'akugamba agenti wa mubaka Mulamba n'okubira ab'Ewakiso nti ebyo gasiya wamwe ffe twamuvuddeko kati bwe kiba nga kyabadde awo kimanye mumanya nti kyabadde newalala nze polling station gye nalondeddeko abantu nga 2 kabawandudde ne kasooka kabateeka wabbali ng'ebinkumu biganye okugendamu kyokka nga kasikaninze akakonge ne muligesta nga mwebali ne bamaliriza ddayo naabe ddayo okuuta engalo zikuute mu ttaka olyoka ate ojje oteekeko ne Mukama Katonda ono kyokka nga bagamba nti basikaninga akapapula kano ka ballot paper nga tonnalonda kyokka ate era ne mu kubala ne baddamu ne bakasikaninga kati kye tubuuza akafu kaavuddewa within the process
ekyo nakyo kyaleetedde okulwisaawo obululu okubanga baabubaze paka 6 kati polling station yabadde erondebwako abantu 2,307 bo baabumazeeyo ddi batandika obbobala. Awo tuli ku isi oba bunafu bwayo buba bunafu bwayo ku budget eyasabibwa okugula obuuma tebwali necessary mwe muli n'ebibungeesi bwanga balaga imbu ebimu ku bibatunula nga bagamba naye register eno ng'erabika ng'eyeemabegako okusinziira ku biriwo kati etya nze mwattu nange nayeewuunyizza 2014 nali nyowenga ID n'ekifaananyi ne kikyuka banzirizza akakonga akali 2024 I mean then 2025 n'enkyusa amannya nakyusa amannya na byonna wabula neekomyawo ebya 2 akafaananyi kenne ku bya 2016 naye nga ate wano mu process bakukubye ne bakulaba bakukwata amaaso egisembayo bakwata bababulizaako kubaasamya byonna ebyo ndowooza ebyo ate bijja kukola mu 2031 tukyali ku isi oba eyo nira ne isi bali bati kaakati nina omukadde wange jjajjange nze sijjukira ddi lwe namulaba nga alonda yeegoba ne register z'okulonda tayagala abeemu yagamba akalulu kamutama yaleeta Museveni Kyaggwa ye yakola ekiki yagala twaleeta Museveni twamala Kyaggwa nnonde ki era yakugamba nze nalaba akalulu ku Bobote wano keringeri gye kassa abantu nakyawa ki obululu n'ebibiina naye jjajja bamuleetedde akakonge era nga bamulaga nti mwali mu register ng'omulonzi awo okitegeera ade then yekirala ku bagenzi kati anti kyenkugambye nti oli yamala emyaka gyenkuzo tukano nga talonda bw'aba ku register ate olwo omufu yafa emyaka 4 emabega bonna mwebali then era loophole endala ya isi weeri ku babaka bano be bagyemu ate ne basigala nga bali ku ballot paper. Mu Uganda tulina abantu abatamanyi ssoma naye ng'amanyi ekifaananyi era yagenze n'atiikinga Walukagga gwe walekako batulimba avaayo nno yeewaana nkakubye baali batugamba Walukagga bamujja kalulu mulabye kapapula muwadde Walukagga waliwo yankwita esimu n'agamba kyekyo omusajja wange muyisizzaamu mwali mugamba tali kalulu konzaane taata bamukomezaawo ambuleera jjo konze taataani Walukagga yalonze Walukagga we kwali ebyo byonna obinenyezaane biba bya mutesitesi lwaki process eno teyatambula mu bwangu n'omanya abali nominated ne bava ku ballot paper ne wabula obaleseeko okubuzaabuza abalonzi kyokka ke balonda kabakafu nga bakatadde ku muntu ataliiko then n'ekirala ne weesanga nga balina polling stations zibatadde mu bifo ebiri already gazetted nga amateeka tegakkiriza bantu abamu okukola ki okuyingirayo obeera bw'ojja nga bagamba gwekyokirizibwa wano tugeze batadde akagundi mu barakisi ogendayo era wano ab'Emityana badde mpulira nga beekokkola nti ekyasinze okukyusa akalulu ka Mityana South gundi polling station ey'omu barakisi yagenze okuvaayo nga President Museveni alina obululu 4-0 ng'omubaka yabadde abisimbyeko weni alimu abukubye bwonoono ng'afunyeewo kamu awo ne bagamba nti ate ffe ab'Emawogola ffe wannamuga yatuuse essimu n'atukubira ab'ejenti mwenna muveeyo masasi
Kati gwe munziki zeno gye tubaddemu Ssekikubo engeri gy'abadde ng'akaaba amaziga ki ekyabadde erw'emiyaga ne lwa Sande isinga yo yakoze etyo protectinga Ssekikubo nga candidate waabwe oba Namuga abaddeawo akaabadde ezi ku makya n'olweggulo eyafiibwako n'omuwagizi we Mulamba awo ebyo byonna ogenda obitunuuliramu nga loopholes ez'akakiiko kabi okulonda zibadde mpitirivu nga zibadde mpitirivu ate nga are yet to discover a lot is coming kubanga internet buli lweddako bweti bingi ebijja nga bivaayo dani tusobola okulabawo okuwaaba n'ofuna obwenkanya kodidi bakwata footage mulina kati kankugereze wano olaba akalulu k'ekibuga bwe mbulira mulamuzi ki asobola okugamba nti Kaya teyawangula bwe baba bakute DRA forms ne bazitwala agent osigazaako eyo bwe bazikwata zonna ne bazikuŋŋanya zibalaga nti yewe twawangudde ekyabadde mu ggombolola y'Ekapekemu nga gwe ennyindo yo bweba tekweyimirira tolonda era embooko yo yanyoose akakonge bakazizza ku face bakufunira nga gwe tewali deri nze we nalondedde babadde bagamba aba baganda nga bazze bangi abo tebagenda wakyagula era nga akakonge akuuma bwe kawandula omuvubuka eri nga bakuba mu ngalo akimbwe mbweji ba tulina okuyigiriza bannayuganda basomesa n'okwogera obategeeza nti akalulu tekaba ku mawanga tekaba ku ddiini oba nzikirizayo wabula it's all about serving Ugandans at large. Deni nga tumaliza video ntigenda giwavuya agala tumaliriza no tigenda giwavuya nnya kyenjagala banaganya tuwe variety w'ensonga ez'enjawulo nga tumubatemeddemu waliwo akantu kembali njagala okumentingeko bino byonna bimaze okubaawo nga wobiraba nti tatuuse mu kaseera omubaka olweggulo musuze muwulira birala ebintu ne byovataninga ku makya wano ne bikola ki ne bikyuka nsigira ku kifaananyi kya parliament egenda okulaninga parliament ye 12 egenda banzibu nyennyini ddala tusuubire ki tusuubire NRM gidoni to dominate it egenda gi dominating nnyo era mu bino wammanga bye tugenda osuubira bye tugenda olabako waliwo bills ezigenda okuyita nga tezikubiddwa ku mukono amateeka agagenda oyita nga tega funye okusoomoozebwa nga bayisawo buyisa tebakuba ku mukono kubanga bw'otunuuliramuko NUP unless otherwise neweza ababaka ana neyinza obutaweza yadde ababaka 10 ebadde na 57 duli eyinza obutaweza ababaka 30 ku kiriwo essaawa y'olwaleero mbadde njogera n'omwana we Kakutonga ngamba Geoffrey Rutaaya bamulangirira leero mu ddakiika 4 ne balangiriramu ONRM kitegeezanga naye ali bw'ati tetubitegeera ali bw'ati Hirudamani Kapuuti mu Nakaseke eri Nakaseke naye efuuse ekirala kitegeeza buli muntu abadde vocal against government Semuju George Musisi najja era ku bye tufuna kati right now bakulaga nti opposition weesobodde okufuna ababaka ye Kampala
naye ne bali baagala gigoberayo ddala. Baagala gigoberawo ddala okulaba nga beefunza n'okwezza ebitundu ebyo mu bulungi. Bills ziyitiŋŋane ng'amazzi. Yeah, anti parliament etambulira ku majority. Minorities ne bwe mufuluma tekibagaana yisa bill. Wajja kuvaayo ewaabwe omu oba waaki oba waaki ye akole minority report. Ne bwe basigalamu babiri etteeka terigaana yisibwa adi. Nemu n'abakyewagula ba independence basobola okubeerawo. Ate ng'oyisa etteeka tekyetaaga parliament number 3/4. Uganda weeyimiridde awo. Era essaawa y'olunaku olwaleero saasira omuntu wo nga badde mu byobufuzi kikyazzaako. Ate naawe munnayuganda weesaasire. Otya? Ku biki ebijja. Nze ntera nnyo ogamba abantu nti temulowooza nti President Museveni musiru. Bwe mumusombera abantu abalaba nti musombye baki? Basombe. Musombye basombe. Muleese obwana bw'essomero. Abulaba. Ne bwana afunayo obululu 5 ng'oli afunyewo 3. Era ajja tegeera buno tebuvuddeyo obwo bulungi naye tukoze eki? Tuyiseewo. Kale omutima gwafa dda akyayagala kikunsi. Mubasanyusa. Unless mulonde babaka bammwe be bayinza obaamuko kunsaba bayambeyo. Eri waggulu baveeyo. Lwakuba n'ekyennaku kye tulina nti n'ababaka ba palamenti be tulonda bayala. Batya? Bayala. Take an example. Nze nagambye abantu abajaganye ennyo alonda gundi abawa 2,000. Omuntu agenda okuwa 2,000 ezo oba 10,000. Kachitoko wali. Kachitoko yagenze mu banka ne mu miliyoni 5 ajazise mu kalulu ng'asabirira wangula. Bw'akyalako ku muzikiti ne mugamba muzikiti gwagala siiga langi n'agusiiga. Ab'ekkanisa nti ate enju y'omusulba tennazimbibwa ne basonda. Ne bali bwe bati. Ne mukama ba politicians mu kaseera ak'okulonda. Nabo bwe badde eri ne babagamba atuyisa tteeka lya mmwanyi buli omu miliyoni 10,000 ng'agisiganda. Mugwate gwe mulonzi emmwanyi yeegendera. Ng'ali eri ku looni. Ng'omusajja wa looni amukubira akasimu nno abamu baba batega. Abeeno mukulu akasente nga kaluddeyo. Ng'enkyesente ziri ku mmeeza ozigaana ne bw'obagwa. Olina kuzikwata. Eno wali wakuwa? Eri wali akubanja. Kaba yenfa kino muna Uganda. Ekyo bula nagamba nti we bagira wali. Nagamba bugambi siyimba kayimba ka bugembe. Mbwene eggulu eki embu kati eggulu ng'oli siibula mbuli kubira ebbayi weeraba ogenze magombe. Olina osalawo oli ludda wa. Kati ffe bannayuganda twasalawo nti tuzitowa kitole kya sabbuuni na hafu ya sukaali. N'eccupa ya soda. Mu myaka 5 mirambo ogiwayo lwa ccupa ya soda. Oyinza okuba nga oyagala kuguza munnayuganda endowooza eri egamba nti tusunsulwengamu abalonda. Anti era ne bwe tunaabasunsula ne be tusunsulamu balyala be tuyita ba intellectuals bayala. The elites. Bayala. Kubanga kankugereze kino. Bwe bulogo omuntu wa wansi wafunye sente mmeka kuze baagaba mu kampeni aziwedde. Gwe owa basubscriber 2,405 kaka wafuna ki? Tewali. Abali abanene bafuna mmeka? Mpitirivu. Why? Balina eddoboozi and they are easily compromised. Wabula ekikulu kyandibadde nti bannayuganda balina okuddayo ku drawing board bamanye amakulu g'okulonda kyeki kikyasoboka. Lwaki nnonda? Anti naye lwakuba nti
omusajja omu yali ani naye yali Dr. Lumumba oyo oba ye yagambako n'agamba nti ekirwadde kya Africa kimu butasoma era ebyobugagga kyonna bw'oba oyagala okikweka n'okikuuma kikuumire kiteeke mu buwandiike ekitegeera ekintu ekyo nti munnayuganda singa omusomesa nga n'omutamiivu amanye amakulu ga kaluluki naki kye kagenda okukola omubaka akola ki kansala akola ki meeya akola ki n'otaddira kansala musaba luguudo tujja banga tulina eggwanga erisinga okwesiimisa n'abakulembeze abalimu ensa kubanga tetujja kulimbibwa naye ng'okyali ku bino kubanga bonna agamba bannayuganda mukozesa amaanyi mufeeyo tulwanirire akalulu kaffe. They are so fearful balinga mpisi olugikanga ng'edduka they can't. Sajja yagamba najja nakoota pin enyondo yalinga koota pin eyingira naki nanyondo evamu nanyondo enyondo yabalemofona yokoota pin yenywedde ne bw'oyiwako amazzi ebusi yakola ki alaba Focus TV ali ku Beyond the Newsroom. Thank you so much mubali nnyo okubanga mugoberera babagambye nti tujja bafuniranga stories weziti tuwayamu ne Uncle tulabe nga tulaba biki ebyo ebiri mu ggwanga lyattu Uganda, biki ebyo by'oyinza okubuusa amaaso ate nga byankizo byonna tuba tubikuwa wano kubeera nti tutambulira wamu. Gwakola n'ogenda mu comment section n'okomentinga n'obaako by'ogattako by'otoolako okola kyamaanyi nnyo asharinga naawe kyokola kyamaanyi asubscribing ate gwe okola kyamaanyi nnyo twasunga twongera okudduka speed. Nolwali tukumi wano mutukkirize tuya tusinkana mu video ezijja maaso awo. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi